Uganda yali yalwala ebigenge ebitawonyezeka okuviira ddala mu 62, naye Katonda akutuwadde. Katonda ate agenda kuwa omwaka guno mupya, Happy New Year, guno omwaka gwa buwanguzi gy'oli ne Uganda. So njagala tusabe Katonda atuwe emirembe mu kalulu kano, Uganda etebenkere. Ekisanja kino baganda bange kyakutuwonya bigenge ng'eggwanga. Mukama tukwebaza olunaku lwa leero, tukwebaza omwaka guno kubanga gigenda kuwera emyaka 4 mu kyotuwa emirembe, nga tetukyadduka, nga tetukyabonaabona, tetukyasimbira sukaali, tulina eddembe ly'okusinza, abaana basoma, Uganda ekulaakulana. Ffe abaali bavumibwa nga siriimu atuluma, nga teri ayamba, n'olonda omuddu wo Yoweri Kaguta Museveni ne maama Janet Museveni, n'obaleeta mu Uganda batulagawo okuyita. Tulabyewo Mukama, kyetuva tusaba omukisa okutaliiko buyinike, omuwa obuwanguzi obw'omuggundu, kubanga Uganda n'ensi yonna emwetaaga. Mu linnya lya Bismillahirrahmanirrahim. So President wa Uganda, Your Excellency President Yoweri Museveni, Mama Janet Kataha Museveni, nze amannya gange Jamil Kasimu Ntambi, District Kadhi wa Lubaga, mutabani wa mukwano gwo Haji Sulaiman Sembajja Bukoma Nsimbi. Tusaba mu ssaala eno ngenda kujja etteeka mu Qur'an chapter 3 verse 26. Allah atugamba nti Katonda ow'ekitiibwa, kabaka w'abakabaka, gw'olonda abakulembeze, owa obuyinza oyo gw'oba oyagadde, ate n'obugyako bw'oba oyagadde. Naye olwaleero Pulezidenti Yoweri Museveni Allah yamuwa obuyinza okuva mu 86 paka ssaawa eno we tuli, tulaba gye tulaga. Twebaza Katonda olw'ebirungi Pulezidenti by'okoledde Uganda, omuli olwaleero ffe bannalubaga wano e Kabowa tweyagalira mu kitongole kya Gulamini oba sako ya Gulamini y'abakyala. Waliwo eddwaliro tulifunye, maama yajja n'aliggulawo. Maama tukwebaza, eddwaliro eryo walituwa Henrike ate n'otuwa ne bbaasi y'ekitebi. Tusaba Katonda agwongere ebirungi. Pulezidenti tukwebaza olw'abakyala. Wakiso tusabira omukulembeze w'eggwanga, omulwanyi w'eddembe, omwagalo w'abangi, omusaasizi w'Abannayuganda, oyo gw'otaataddewo okuba ng'akulembera Uganda. Tusabira maama waffe amubuzeebuze n'okumukuma okusa okulaba ng'alabirira ng'abeera omukulembeze obulungi eri Uganda. Tusaba Mukama Katonda ateeke emikisa mu ggwanga lyaffe Uganda, naddala akaseera ke tulimu ak'okulonda tukayitemu nga tuli mirembe. Tusaba Mukama Katonda ateeke obuwanguzi eri omukulembeze w'eggwanga, omuwe obulamu obulungi, omuwe obuwanguzi mu mbeera ze, omuwe essanyu n'okwesiima. Kuuma amaka ge n'abaana be, okuume Bannayuganda mu mbeera ennungi, era otuwe essanyu, otuwe emikisa n'okwesiima. Tusaba Mukama Katonda otaase buli mbeera yonna eyinza okutabangula eggwanga lino, otaase abo bonna abalina endowooza eyinza okwonoona emirembe gy'eggwanga. Tukusaba bino byonna nga tukakasa nti Mukama Katonda gwe muyinza, era gwe musaasizi, era gwe mugabirizi, ojja kutwanukula. Sigadde ndi Kikoze Elias, District Kadhi wa Wakiso, era nga nayisire muganda wange Sheikh Kinyeenya. His Excellency sebe okusaba okkirize bwe tunaaba tumaliriza nange nfuneyo ekifaananyi kye nnaatwalira ab'e Wakiso, kubanga sirina we naabagamba nti nabaddeko naawe. Saba Katonda kukuuma emirembe. Nasana municipality Mukama mulungi, batwewombeke tusabe.
kitaffe tukwebaza akawungezi ka leero. Mukama ompadde ekisa, otuwadde ekisa, eggwanga lyaffe Mukama tulabye Mukama omukisa. Mukama tusaba emirembe gye watuwa myaka 40 amabega. Mukama mirembe gino gyeyongere. Tukwebaza Mukama olw'omukulembeze waffe maama, Mukama ne first family n'abakulembeze baffe bonna. Mukama otukoze bulungi nga Uganda kizinga, otuwadde emirembe. Mukama tusaba era Mukama president waffe afune kuganja eri bannayuganda bonna nga 15. Mukama tumuyire obululu. Mukama tusobole kukuuma byotuwadde. Tukwebaziza byonna tusabye kuyita mu linnya lya Kristo omulokozi waffe era ggwanga lyaffe tugibise n'omusaayi gwa Yesu. His Excellency the Bishop Chemonges Prince, mulabirizi Munasana Municipality Sebo w'ekitiibwa the Bishop wo Munasana Municipality, nzikiriza nkwanirize mu kitiibwa era Nasana Municipality tukwagala nnyo. Munafak nze nkiikiridde. Sebo muzeeyi otukoze bulungi. Wali abakulembeze bewatuwa wenjagala kumwebaza mu maaso go, Madam RDC waffe Mbabazi muzeeyi atukoze bulungi nnyo. Tweyanziza muzeeyi, tweyanzenge. Mukama akuwa omukisa. Mr. President, amanya gange nze Pastor Wilson Bugembe. Nafunye akasimu okuva ewa Mwami Nzaire Kaguta ku makya saa 11 ne bansaba nange nsabeyo essaala. Naye nze nno taata nsaba onzikirize nkutawaanye. Nakula ne jjajja wange nannyumiza entalo. Laba mpezezza emyaka 4 nga sirabye lutalo. Nsaba onzikirize nkutawaanye ne maama nkuyimirizeeko ssebo. Ffenna abali wano tuyimire tukubire Katonda engalo olw'emirembe waggulu w'emitwe gyaffe n'akaluulu mu bbanga. Ssebo taata ng'okyayimiridde, amanya gange nze Wilson Bugembe nva ku Worship House e Nansana. Twatandika ekkanisa yo nga nyina emyaka 19 ne batugamba tetukkirizibwa, tuli bato nnyo tetwasoma. Mukyala Joyce Mpanga n'agamba, President Museveni yagamba ne ba Petero baali tebasoma. Ekkanisa eyo ssebo eyimiridde olw'okutuleka ne tusinza. Katwebaze. Ayi Katonda omuyinza buli kintu, tukweyanziza nnyo olw'ekirabo kyewawa Uganda. Ffeffekka ffe abalina President asinza Katonda mu lujjudde nga n'omu ku baana bwe Pastor Patience Lwabo. Ekkanisa ya Uganda, Bakatuliki, Baprotestant, Balokole, ba Seventh Day tulina eddembe ly'okusinza. Ayi Mukama tukubira engalo era nga tusaba nti ne 15 otusookeyo. Tusabye gwe kennyini gw'abalonda wamu ne Uganda. Tusabye omukisa oyongere okuuma eggwanga lino emirembe mu kulonda. Era nsabira abavubuka mwenna mu Uganda, Katonda ababeere, emirembe gibe mingi. Katonda yongere okutukuumira President olw'eddembe ly'okusinza n'ebirungi ebirala. Bino byonna tubisabye nga twebaza mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Abantu mwenna mukube engalo nga mwebaza nga mugamba nti amiina era mbiina. Neyanza nnyo ekitiibwa Mr. President.